Ab'ebyokwerinda balwanyisa abatujju okubadde ebitongole okuli ekya Joint Anti-Terrorism wamu ne CMI ISO kosa n'aba Crime Intelligence wamu n'abaserikale ba poliisi erwanyisa obutujju bakedde kuzingako kyalo Kikaaya Bulenga ekiri mu disitulikiti Wakiso oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo omutuuze abadde n'ebigambibwa okubanga bikozesebwa mu kukola bomu enjingirire. Eno bakutteyo omuntu omu nga yennyini nnyumba ombadde ebintu bino nga kigambibwa nti omu ku baali emabega wa bomu ezaabalukira mu bitundu eby'Ennabweru ne Kabalagala ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko yesigire y'omu ku basirikale abatuuseeko mu kifo kino ng'onaategeeza nti mu nnyumba eno bazuddemu ebintu ebikozesebwa mu kukola bomu enjingirire okubadde emisumaali, asidi n'ebintu ebirala. Mwe muli emisumaali emingi, asidi, kemiko ez'enjawulo zetugenda okuba nti netwekebejja mu laboratory zaffe eza gavumenti okukakasa kemiko ki nga kwotadde waya ez'enjawulo, zi battery n'ebirala era nga byebintu ebimu ebibeera mu muntu ayagala okujingira n'okugattagatta bomu waba alina kemiko ezo ez'enjawulo omuli zi amoniamu n'ebirala. Okunoonyerezako kukyagenda mu maaso naye nga twebaza abatuuze. Afande Luko Esigiri agamba nti bakutte omuntu omu abayambeko mu kunoonyereza n'okuba amawulire agakwata ku balala abadde basula mu nnyumba eno kubanga bakizudde nti ebadde ekosebwa okuteekateeka mu bya bomu. Essuubi nti ono gwe tukutte ajja okuba nti naalambika badde abalala bakolagana nabo kuba tukimanyi okusinziira ku bye tusanze liri badde nga ssomero ate bw'ogattako ne statement z'abatuuze nti ebintu bibadde bibwatuka mu kitundu kino kiragira ddala nti wano babadde batendekerawo bali abalala. Ye Meja Charles Kabona ng'ayogera ekibinja ky'amagye ekya UPDF ekisooka ategeeza nti bali ku muyigo gw'abatujju aba ADF abayingira mu ggwanga lino n'asaba Uganda okuba obulindaala. Gende mu maaso nga muli bulindaala kubanga tulina abantu abakyamu aba ADF abaduka Kongo abaze mu Uganda naye nga baagala okutuusa obulabe ku bantu baffe. Naye naffe nga byokwerinda tukola ekiro n'emisana naye nga tulina sapooti yammwe kubanga okulwanisa obutujju twagala abantu ba bulijjo namwe mutweyungeko mutuwe sapooti. Singa olawo omuntu nga tomutegeera mu kitundu kyo aze nga ayagala ennyumba kulwaki tosooka n'omubuuza avaawa n'omutegeera bulungi. Ssentebe w'ekyalo Kikaaya nga Katuma Moses ategeeza nti abantu abadde bawangalya mu nnyumba eno tebamanyiddwa mu kitundu. Omutuuze yazimba ennyumba ye naye nga bw'omanyi alina emirimu mingi gy'akola, ennyumba eno agiteekamu abapangisa n'agenda era ne mu kiseera kino taliiwo. Abapangisa be badde baasigaza ennyumba eyo nga yaanona bunoonyi ka ssente. Wabula eky'omukisa omubi oba kankiyite ekisiraani nti landlord njagala okubategeeza bwe mufuna abapangisa mubaleete ku maofiisi tumanye ebibakwatako kuba twasaba ebbaluwa mwavaawo amabazi okupangisa ki ennyumba ne landlord olufuna emyezi gy'esatu oba 6 ng'ateeka mu nsawo. Ebikolwa eby'obutujju byandibanga bizzeemu okweriisa enkuli olwa bomu esegebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga n'olwekyo Bannayuganda beetaaga okuba obulindaala okulaba nga beetangira abatujju abeesomye okubakuba waluma. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agaleero.